Nkwaniriza ko mulungi ale ku Spark TV osibyo tia kansubira swide dabulungi nnyo kansubira wiki tekuyisizaako bubi yadde nakamuna akidagala ne weekend okutwaliza amakubuza konza Jezenaji the most wanted the international bay omukyala kyasinza Smile ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emirwano nga byo Spark TV tubatuguse ne Spark Girlfriends okutuusaako emirimu egikongerako egikusanyusa ate nga gikuzimba. Well, olunaku olwaliro tusinzidde ku Infinity Pool Villas ng'esangibwa Garuga ekimu ku bifo ebikyasinza okubeera ebirungi mu Uganda. Ayagala okuwummulako oyagala kupangisa nnyumba ng'eri fully furnished ojje ng'ozze kuwummula weewala stress y'e Kampala ne noise y'e Kampala. Infinity Pool Villas olina okujja wano e Garuga ebisingawo noonya ku website yaabwe obagambe kye weetaaga booking oyagala yennaku meka ojje onyumirwemu ate nga bwewummuzaamu. Omulimu gwaffe gw'olunaku olwaliro gunabbira ku nsonga ya bufumbo. Lwaki obufumbo bw'ennaku zino bwonooneka mangu? Biki ebibusindiikiriza? Lwaki abavubuka tebakyayagala kuwasa? Ye lwaki abaliyo balemeddwe okubeerayo? Ebisinga ku ebyo tugenda biteesaako naye kaŋŋama abagenyi bange bakubuzeeko ate tweyongereyo. Kantandike ne Rosie nga sinaakwanjula kiteleke buuza ku mulungi waffe. Babuzako abali ku Spark TV Rose 10 the Queen of Peace the Beauty Believer nze babuzako mukuleke wiki ebitagenze bulungi nyogera okubajukiza nti kimala ne kigwa tova ku main. Weewaawo tulina abagenyi babiri weddu ngena tandika n'omu ate n'omulala babuzeeko mutegere kiki tuleese nga ba Spark Girlfriends olwaleero. Papa Misa Kisemakula. Tusanyusa okula ku Spark Girlfriends Papa Misa Kisemakula. Kali muna era nsanyusa okula okubalaba. Yesebo. Nzikirizibwa okusaba before I introduce myself. Very fine. Nsaboddemu we introducing ebinyumidde nnyo. Bambi biddemu. Kale it's fine. Nganzanyo okwegayiza. Nze Jezenaji the most wanted the international bay omukyala kyasinza Smile ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emirwano. Ananga. Oh, kwezo dia kuliye Kampala. Sente z'abaana bange. Kama Katonda Abayisirayiri. Kale banayi abatulaba wano ku Spark TV. Erinnya lyange nze Misa Kisemakula. Nga bunzira bagirabira ku biwundu musajja tagererwa nzaalo. Okay. Mpumbu waludde okulabika. Ebyo byazizzaako ng'ogyeko Misa Kisemakula bitegeeza ki? Manya gange. Okay. Manya ge gantumibwa bwe nazaalibwa kitange n'agamba omwana ono nga bunzira ye Misa Kisemakula nga bunzira bagirabira ku biwundu musajja tagererwa nzaalo. Taata yali kufume. Waludde okulabika. Mpumbu waludde okulabika. Bana isimaye kyakwongera kwa gamanya sigawirangako naye since mukadde oya nango nkyankalaniza nga kazi je ebyange okangemu nange nkange. Well, so yanziza nnyo okubeera nawe olunaku olwaleero katusibe n'omugenyi waffe owokulala atubuzeeko. Mbalamusizzaako mwena awalaba Spark TV nze Geoffrey Kayemba Solo Saalongo bayige bakwase senior. Ndi talent manager era omubaka wa parliament wa Bukoma Nsimbi South. Ntwala omukisa okubategeeza nti tutudde mu gatiibwa mu bitiibwa ebya buli kala. Sinza banga n'omwaka omulamba ne mutansuubira kubanga ngina byekola eyayerege na beera yanjye olumukobaddira lwansonga nange ne kuba nga ne positioning you never know. Teweewonyawonya nnyo. Setaagakola nnyo. Sirinza banga ne Papa Misa Kisemakula wamma ne seeteekawo naye engeri gy'oŋŋambye nti seetaagisa kale. Ate tabalirwa nzaalo. Musajja tabalirwa. Kikulu nnyo. Engabo bagitegeerera ku nkovu zaayo. Engabo kye kintu ky'oteekayo nga bali shield. Okay. Tasobola kwewaana nti wali muzira walwana. Ng'engabo ye kyali clean. Right. Katusimbulirawo omulama gwaffe gw'olunaku olwaleero erimu ebinini abo ku pano n'omulaba wa Spark TV bugenda beera ku lwaki ennaku zino eno obufumbo buli mu kusasika mangu babugwawo mangu biki ebibusindiikiriza. Wabula ngenda nsooka entegeere nti nga gwe mwami Misa Kisemakula obufumbo bw'ennaku zino eno n'obufumbo bw'edda obutegeera otya obwonyeza bunnyonnyola otya? Watugambye obwakakati bugwawo mangu wabula ki ekibufuula obw'enjawulo ku bw'edda? So obw'ennaku zino n'obw'edda enjawulo yaabwo eri ki?
ate obuuziza mutuufu kuba edda yaliwo ajja kubiddamu bulungi yabuuza omuntu omutuufu. Obuzibu bw'endaba ku bufumbo bw'ennaku zino obusinga tebuhappeninga nti bubadde bulina okuba. Mubanga abasaagasaagamu awo ogenda okulaba oli eyajja n'akateteeyi kamu atumiza ak'okubiri bamuguliddeyo ak'okusatu agenda okulaba binyumye n'agira olubuto nga luzze n'abeerawo bw'atyo neekanga ng'ali mu kifo ky'ataategedde nti alina okubeerawo mukitegedde. Abamu waliwo abamu abaana abafuna embuto ne bamugoba ewaabwe namugamba wantu tojja kuzaalirawo kakati mutazaalirawo alina kweripako oyo nannyini lubuto namugamba nze eka baŋŋambye sijja kola ki siddayo oba oli awo nga babadde baana bato bakali bantu bakulu naye ng'olubuto balufunye mu ngeri yakuzannyazannya so si ya out okuva okuba nti nno baagala era basobola okubeera bonna naye olubuto ne lukola ki ne lujja kati bw'osanga omusajja alimu ensa nga nze nsobola okugamba nti ate omwana w'abandi n'amugoberawa kubanga afunye olubuto n'abeerawo naye nga toli oti lwakuba nti nkwagala wabula kale ako obuntu ke kazze nti singa abadde mwana wange okitegedde olw'obuvunaanyizibwa nenkuteeka awo n'obeerawo kakati abamu agenda okulaba wakati awo nga n'olwokubiri lulumye olwokubiri nalwo lukoze eki lulumye obwo bwe bwakakati naye jjukira temubikola nti mwagalana nembikola lwakuba nti omuntu ali available bw'ali awo bamugobye waba talina gy'alaga biri awo bwebityo tebitegeerekeka kati ekituufu amazima tegeekweka kimala ne kidda olwokuba mwali temwagalana kidda kati muno buli lwakola ensobi ntono olaba nga bikunyiiza nnyo so omuntu gw'oyagala tebikunyiiza nnyo omusonyiwa n'amangu naye omuntu ono gw'otayagala ayinza n'okutambula n'agwa mu sowaani ne bikunyiiza ng'ate aseeredde buseerezi okitegedde so abantu bangi bali mu bufumbo kuba tebalina bukola ki bubeeramu abaana abamu abawala wakati mu kugamba abeewa mu kugamba nti noonya omusajja ofumbirwe mumulowooza ndi mulina kwerippa bwerippi omulowooza nti buli gw'onyumizza naye olina kwerippa akabaani ku ndongo okitegedde ng'ate omuntu gw'olina obeera naye mu bufumbo na biki na biki olumu kyapeninga kyokka nga kyereeta mukitandika mwenna naye mu ngeri eri nakyo kwega kijjanga namwe temutegedde kizze kyokka ogenda okulaba ng'omuntu olaba akusanyusa nga mulina okuba naye ni waliyo omuntu nti nno Rosenda tubaddeko ffenna oba oli awo embeera eyo gye tubadde nayo neekunyumira nogaa wano wentava anaye kati olaba papa olwo kyesikiririzaamu ekintu kyokugamba nti nno tubadde ffenna toteeseewo mbeera gwetangira lubuto eva kirina kuba ku mukazi alina okwelimitinga okufuna olubuto nti gwe kibeeremu olumu tuyinza oteekawo embeera buno bubawunsinga kalidya ne kakwegaana olubuto alufuna ye mukyala era yalina omunnange okolanti nati namwe abasajja kubuuza ekibuuzo tumere nte lwakuba olumu babusalamu ne babufuula ekizibu naye buuza ekibuuzo papa tuli free bwe tubeera tusamba omupiira tubeeramu ne ba strikers ba defenders ne ba goalkeepers osobola okublaminga striker nti lwaki tewakutte mupiira kuba eyo teba looloyi omupiira sikutegerera wootuse anti kati striker bwe bamuwa omupiira oba bamuwadde penalty okukuba omulimu gwe kuteeba penalty eyo okukola ki kunywa kati oli abeera mu ggolo ge bayitanga ye goalkeeper so omupiira kasita kuyitako n'ateebwa okukwata omupiira kati goalkeeper batagikwata buvunaanyizibwa busobi ya striker nedda nsobi yolwo butagukwata naye nga tebikwasaganya ebyabagalana anti kati mukyo lwaki nkireese mu ngeri eri omanye ennaku zino nsobola okwogera olulimi Oluganda n'otategeera bye ŋŋamba naye kati njagadde ndeete mu ngeri eringa ey'olwali nga kitawaanya omuntu okola kati gw'omukyala olina ekisumuluzo olina ekkufulu osibawo
osumululawo. Okay. Ekirala ekiriwo kino nti waliwo measures ezikozesebwa abakyala to avoid unwanted. Njagala okujjukiza nti n'ez'abasajja gye ziri. Tusaba zijje. Gye ziri mwami. Tweyagale. Mwami Mr. Kisemakole gye ziri. Ziyudda wa tuleetereko. Obupiira. Omwana gali siriya. Mwagala nnyama ku nnyama. Enjogerayo. Kaakati itwale nti oli mufumbo. Yesebo. Nga bw'oli mukyala asinga entumbwe ennungi. Kaakati gwe omwami we osobola okumugamba ekintu ekyo nga muli bafumbo. Ku bafumbo kyanjawulo ne ku byantu bayitwera babwera bikusinzira ku mwamisa kyabadde annyonnyola. Kyetwogedde nti omuntu nga mweraba mwenna oba n'obligation. Lwaki gwolowooza buli buvunaanyizibwa bwonna n'obuba era obuwa musajja? Ati kakati lwaki onenya omusajja nti munnange gwe wakoze bw'oti kyokka ng'ate gw'obadde mu ggoolo nga gw'osobola okumansula omupiira ebbali ne gulema okuwaki omupiira ne kati ku nsonga eyo tuteesezza kale nze ngukwata itizoke naye waliwo abantu nga akapiira temukaagadde nono ngamba mirakaweke leero mirakaweke nkya mirakaweke tutuuka naffe obweke nga bufuuse obubuti. Ati kaakati ze ndowooza waliwo era embeera nnyingi. Kati obwo bwe bantu abagirajja naye ng'omanyi nti ono girlfriend kale oba mutwerabye gwe kennyini kaakati gwe buli muntu anaakyala gy'oli onaamuleka bulesi n'oggulawo bukuzi. Gwe naye buli gy'onookyalanga ng'ogenda tuweetegese bulungi kuba nti no oyingira oluggi nga bw'olabye. Katonda ono yali mugezi. Okay. Banyaffe bw'ogenda n'otunula ennyo bamaama ab'edda. Yesebo. Bazzangako abaana baabwe nga balina emyaka 2. Bw'okigenderera ennyo abaana baabwe babanga n'emyaka emeka spacing gye baayinanga n'ate nga tewaaliwo family plannings nga zino eziriwo. Tewaliwo option zimmwe ze mulina. Okitegedde. Naye mu olwokuba temwakyayagala kukoowa mulina ebintu bye mutaagala ku applyinga baba nga abakazi ab'edda nga n'amalwaliro matono nga n'amadagala tegaaliwo basobolanga okuspacinga abaana baabwe. Naye mmwe tekinologi bayambye nako. Okitegedde. Mumuddidde omwejo gwammwe kyova olaba mulimwa n'okusukuma abaana biseera babalongoosa bulongoosa. So omukazi yagendanga mu mwanyi n'akasuke agenze wali mu mwanyi n'azaala omwana n'akola ki? Naye kati mu omwejo gubakoze eki? Omwejo gubasusse. Already waliwo enkola y'okuba nti nno osobola okumanya yo safe days. Ezo nga ziri risky. No, muleka nnyonnyole. Osobola naawe kuba muga muyina safe days. Z'ogamba nti mbeera mu safe days zange zino nkuba ne sama. Wangi. Papa ku nsonga eyo weziriwo wemba nkula wezitaliiwo sikulaba. Waliwo olunaku olujja olumu ng'oyagala kulaba mwagalwawo oba teruli safe tubireke oba gwe nkugambe nti gundi gira booti nammwe mugaana ojjira. Anti kakati awo musobola okipulaninga ne boyfriend wo. Uliza musobola okipulaningira ne boyfriend wo. Okitegedde n'omugabo manyi mwana leero siri safe. Tukoze tutya tukireke ne mupulaninga naye gwe toyawula buli ssaawa yonna oyagala. Naye gwe obuseera oyagala kuba nga akuba munnange. Ate n'ekirala n'abakyala bano nabo ng'atuuse mu mbeera ezaagala embeera eyo. Nga tayawula mbeera nga ne bw'aba etuuse mu mbeera enzibu ng'ennaku emuluma nnyo n'omulanga alumidde kwegamba ng'ayagala abe ng'amirempeke biri emirundi 3 buli lunaku. Atabuka. Amakya mutuntu n'olweggulo. Bulungi nnyo ng'ayagala abe ng'amirempeke. Bw'avaawo ng'akikuteeka bulungi nnyo n'osaasika noga nze nkoli ntya nze ng'ate bwe wali owunya mulwadde. Bulungi nnyo. Naye era abakazi bageza kulakula mukiteeka ku bakazi always nti omukazi teyeekuumye lubuto naye omukazi yeekuuma like agezaako naye singa tuyambaganamu olumu nawe n'ogamba. Kati nze oyala nkuyambe ntya? Okay kati mwezitali safe. Onale balina kyayogedde. Ogenda n'ojjanga omutwe gukuluma. Owulira? Omutwe gukuluma baga olina kumira panado. Kyekyo. Empeke biri ku makya biri olweggulo. Omutuntu. Nengezako okugamba sirina ddagala n'ongamba ssebo olaba ojja kumpa eddagala. Bwe sikuwa ddagala nenfuuka omukyamu. Era nenkolimirwa nnyo nnyo. Oba n'oga kale kangende mu famasi nfuneyo eddagala oba kyoyagala. Kati ate bwe nkuwa eddagala ate n'onfuula omubi. Nze omuntu eyajja mu ngeri ewa Sseruganda ng'amu naye naakola ntya. Kamujjanjabe tulabe ng'ate embeera. Tuwambe kasho mwagala gitola tibalekere.
nedda mukirize n'ensonga zitegereka bulungi onnyonnyodde oba mutunyonyodde ensonga za kuba nabadde ngambye nti nno onjawulire laavu y'ennaku zino eno neeyedda kati ongezezaako lwaki obufumbo bw'ennaku zino kati wano tuzze ne tudda mu by'embuto kati obwedda kakati obufumbo akiri ekyobufumbo lwaki bugootaana okusookera ddala bamaama baffe bajjanga omukyala kintu kirala being a wife buvunaanyizibwa nabo bulala of which mwe temubyagala you don't apply that bwe nkugamba weeyisenga mukyala wange olabanga effuga bbi omukyala yeeyisa atya niceness we have mothers you can in fact ekala ku programu zino nga bwe mutukyazizza osobola okukyaza maama wo n'omutuuzaawo nokyaza maama wo nomugamba mami tufunye obuzibu ennaku zino mu bufumbo bwaffe ng'abakyala mumwakola mutya obusobola abakazi abakadde bajja kubabuulira ekituufu mumanye where you guys go wrong okitegedde waliwo ebintu mmwe bwe mulabanga ebitono naye nga nze bye feelings okuba nti nno nina omukyala awaka naye okimanyi eriyo omukyala omwami ng'asobola okudayagala kyayi n'amugamba genda weetabulire kyayi wali ng'akyali ku TikTok ali ku muvi ye era oyagala nsituke ku muvi yange sweetheart nawe genda weetabulire wali kacyayi kyokanga ova kola okooyo olunaku lukuyisa ne batokooye that is your responsibility bonna osanga omusajja yanze yakuzibwa nga ndi muganda nnyo I might do it but mba nkuseeseetudde Jose underline nazze kwata pen bagamba kya kwata pen wandiika wandiika ogambe ya liringa effuga bbi era musobola genda naye abasajja b'ennaku zino nako kaganda nnyo iye naye n'abatali baganda ate munnange ennaku zino okubeera omuganda ennyo nalwo lulinga olutalo omuntu agamba omusajja yandadde naye muganda nnyo mbwati waliwo yagamba mukwano gwe yambuuzizaako mbaoli otya wattu mbwakati mbaolwo ndi muganda ogasooka wattu kakati kwekati tujja kunyumira olwokuba munnange olulimi lwaffe mwagala kululusanyawo anembeera z'obufumbo nti omusajja omufirika ddala omusajja wa wano tulina bwe twakuzibwa tulina okukola obuvunaanyizibwa bwaffe n'okulabira famire n'okufuukula nti abaana bali bulungi n'okufuukula nti famire eri wamu n'ebirala naawe omukyala n'oba n'obligation ey'okulabira omusajja nange bwe nzira ewaka onfiiringisenga akaana onfiiringisenga bebi sobola okukeera nga ate ninawo essuubi n'amaanyi mangi ogenda okukola ate n'okudda nga neesunza okusanga mukyala wange naye nkomawo gwe kennyininyini nga olinga ekizibu n'otuuka nga obudde bwandibadde odde ewaka ogamba kagende nnoonya bakyali bange tiyazizanya ku matatu nzire kubanga akooye tweninga nga naye akooye nsobola okwebaka n'okomplaininga ku buli kintu omukuntu n'anoonyereza omanye ennaku zino nti information etutuuka mangu naye weebuuze nti noonyereza nnyo ku mwami misa kyono omwami wange ki kyennoonya noonya bitugatta noonya bitwawula wallahi kyonoonyerezaako bwojja bw'oba onoonya kibaawula era ojja kikola ki naye omuntu ayagala mukyala we ayagala omwami we ne bamuleetera olugambo agamu nange weebale nnyo naye nedda omanyi Rose okusinziira ku honorable kyannyonnyola kiina ekintu kyekinzijukizaamu ekiringa ng'ekigamba nti no abasajja bamanyi nti omukazi omulungi yoyo omukazi agenda okuwulira nti bawe yayenze n'abireka yoyo omukazi agenda okumanya nti bawe nadde alina byakola otuule akoma okukumira nkwaniriza mwami like omukazi omulungi oyo yalengera empisa embi za bawe n'abeera kugaawe kyoba omanya mu mbeera zonna ez'abantu nga mubeera bwoga nti bandeetera olugambo nga lutuufu naye ngambe twala eri olugambo olwo kati olugambo olwo kakasa otya nti lutuufu watifu ndunoonyerezaako ne luba nga lutuufu kakati omukyala teri muntu ali perfect naawe olina obunafu bwo nange nsobola okuba n'obunafu bwange ekireeta obufumbo kwe okugumiikirizigana gw'ogumiikiriza otya nange nkugumiikirizange singa kukwata nsobi z'abantu singa tewali ali mu bufumbo omuntu olina okufokasinga ku kifaananyi ekinene kino omusajja gwe nnina oba omukyala gwe nnina nakaddiwa naye despite ebijja abasajja b'edda oli yazaalanga ne mukyala we neyeefuula atakimanyi ng'akiteeka na mu ddaame naye ne basobola okukuuma obufumbo n'okukuza abaana mu bulungi gwe owulira buulizi nti omwami wange ayagala Rose ono ng'owulira buulizi tokakasa ekyo ne kitabula ne kimalawo emirembe waka ne kifuula omutawaana nga toyina na bukakafu ddala ddala kubanga kyoyagala gweoyagala mwawukane mu ndowooza yange gye ndowooza naye omuntu omulala ne bamugamba nti ayagala Rose afokasinga nnyo ku kimuwa eddembe honorable kimanyi nti n'ebiseera ebisinga omuntu bw'akola ebintu
omusajja agenda kutestinga mpaka ku kisembeyo kyo agenda kutestina bwe mba nkiitinza asobola okunsonyiwa bwe nzira 11 asobola okireka bwe nkola bwenti so bw'oŋŋamba no like njagala paka bwe tuli kaddiwa so ne bw'onkola ebisembayo I keep around ebisembayo kiki kati ng'okudda saa 11 buli kanaku nga nkimanyi mbu n'otunga nga tobayi saa 12 obeera osiibudde kakati bw'olaba akomawo 11 weebuuze lwaki akomawo 11 abadde mu kitegeeza wake nyini ewaka ayinza okuba talinaawo mirembe actually obwenzi bw'abasajja obusinga bucontributing bw'abakyala abewaka ye omusajja n'akomawo ewaka ng'okumuyombesa kwamufuukira okumuyombesa ne bwe kiba kintu kitini ne bakiteeka ne bakigazza n'atuukawo eri abakazi nga mukama yamuwa omumwa bambi ng'asobola okukuvuma n'akuteeka wali kati omusajja kyanoonya kwe kusalawo abantu abamu banywa omwenge nga si kunyumirwa akomewo ewaka nga ne bamuvuma atamidde nga yeefuula nti tabitegeera yeetamidde kumba abitegeera naye ng'agamba banvume nga balowooza ntamidde nsobole okwebaka otulo tukole ki otulo tuki so siddaabo sided naawe omukyala so agamba nti oli mu waka tolinaawo nsobi gy'okoze musajja naye bw'ogikola naye akola atya naye agambe katwawukanyega ettambula ogende abantu boolaba abakaddiye mu jubiri emyaka 5 nga banyumya bayiseemu mu bufumbo tulowooza nti ba mistake buli muntu alina ajja naye gy'alina okutambula kakati honorable ne papa nina ekibuuzo mukkiriza mu bayibuli bulungi nnyo ndi musajja mukatoliki namala n'omugigi weebale nnyo bayibuli egamba to love and to submit omusajja ayagale mukazi we n'omukazi abeere submissive mwekimuyita nti tetuli submissive kubanga tetuwuliza bye mutugamba tuyomba tukolayo tetulina mirembe towa musajja nga weebiri ebigwa mu kubeera submissive wakyekyawo mu Luganda naye okugondera yes naye sisobola kugondera muntu atandaze nti anjagala ebikolwa by'omusajja ebiraga nti akwagala nabyo byeyoleka lwakuba ate mmwe mwagala tukitwale nti no women have to submit first okuwulira nti baagalwa olwo balyoke baagalibwe so nti nandirowoozeza nti naawe ndaga ebikolwa by'okwagala nange ngondere ojjo ngambi manyi nti obuvunaanyizibwa bwange kutabula kacyayi nga papa bwagambye buvunaanyizibwa bwange naye ng'omusajja ebikolwa ebiraga nti oyagala omuntu tebikyaliwo musanyusa bakazi b'ebbali musanyusa abantu eyo gye mugenda musanyuse yes nti n'otuuka essena ng'omukyala wako gamba oyo kati namumanyira kyateeka omusajja alina okwagala bakazi abangi kusajja laata andi waba takoze kizibu tabansoke nkubuuza ekibuuzo kuba ensonga nga muzifudde paasa nsoke nkubuuza ekibuuzo tubuuliza bantu eyo anti njala kubuuza oli mufumbo akoloddewo siri mufumbo naye nkulidde mu maka tabuuza nti taatawo ne maama obafumbo abuuziza gwoli mufumbo toli mufumbo nfuna counseling wa kati abantu bajja kubeerawo nga bali mu kubakanga mmwe muleme kufumbirwa kyokanga tepoje biriyo nga ate baba complaininga gyali emyaka 10 tavaayo goli eno olw'okuba mulina perception enfu it's like bolaba abantu abatali waliwo abantu abamu abatali mu Uganda nga bamanyi nti nno kitwale nti yangu bamanyi nti omuntu akusanga n'akufumita ekiso nze nina anko wange yagenda dda mu 73 naye bwajja tajja n'abaana be kuba mukyala we bamugamba eno eriyo enkima n'emisota byamanyi bwe abaana be banaatuuka entebe ng'enkima zibalya ng'emisota gikola ki perception kakati nammwe perception ebakola ki ebasumbuwa okitegedde gye tulifa abamaze ne bakyala baffe emyaka ameka 2 naye okusookera ddala oba oyagala okubeera mu bufumbo ekisookera ddala kibanga bukulembeze olina okuba tolerant like it or not era ndowooza byebyo ebyakumiranga abakyala mu bufumbo bw'oba tosobola kukulembeza ekyo totawaana okutawanya omwana w'abandi nti ofumbirwa togenda n'olya n'ebintu by'abandi bakubuza ebintu tubirye mugaye nti mubirye nga toli tolerant tojja kusobola ki kuba omuze ogwo gw'ovunaana bbaawo ojja kwekanga nga bannyoko bagukola emirundi eno okusinga bbaawo era nga bannyoko ensobi ze bakola n'abaana be bazaala ebbali ate gwe obatereka ng'era ne bulamu bwo gw'obutereka ako kabeera gw'omugawo kalabye otyako kakalabye otyako naye gwe oyagala owaabe Yesu naye ng'ababo gw'obaleetera n'obbaleetera muli abaana bameka mu famire yamu 18 mu maama omu
Bamama batano. Lwaki? Salongo yakola byali musanyu. Kati gwe lwaki olowooza nti gwe bba wabewanja mu kitaawo? Njagala kankolera abantu. Information gyokozesa. No. Bakigamba ebintu ebyo kugamba nti bwe nakiyita nature oba nja kubanga eyagaliza ennyo. Era tukireke ekyo papa. Tetenkanya olaba bw'okyogerako. Try not to fight nature. Wow. Naye wali yeeri abazadde abaana munaana bakumi mu kyalo. I'm not saying nti kirungi abasajja okubeeraawo nga tujjajja tatujooga bakyala baffe. Wabula njagadde bano abaana bano abawala abato abatannafuna nti ofumbirwa gye bali abatuufu n'ebyo ebirala nabyo bikola ki? Nabyo gye biri. Wabula njagala ofenga nnyo ku kintu kimu okusookera ddala. Bwe mba nkututte nga mukyala wange ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange nga bbaawo. Buli kyoyagala nkikola mu budde nga bbaawo. Wonneetaagira mbaawo nga bbaawo. Nkusanyusa nga bbaawo. Nyiza okuba nina weaknesses zange emabega. Kitegedde nga naye era nfuba nnyo okulaba nti I respect you. Toyina kyolaba. Kitegedde toyina kyokola ki? Kyolaba. Kati teweefuula CID kuba sawasawa poliisi. Kati gwe buli weefuula owa poliisi. Kati ogedde ku atalaga. Eyo nayo tugenda kutuukayo. Gwe awakaawo buli weefuula omukessi owa poliisi ne bw'oba toyina kyolabye gwe ne weefuula omukessi. Otandika n'oggwa zikkavu. Kubanze bwe nkoma weewange nze essimu zange nteekaawo bwe sigaana kwebaka tulo twange. Gwe boyagala kebera. Okuteekaawo ne password. Kati gwe bw'okebera. Bibyo. Nze siwoza musango gwa ssimu. Kubanga ne ya mukyala wange ne bwemalawo emyaka 10 sigikwatako. Kyo kirungi. Era siwuliriza. Ne baba mukubidde essimu siwulira nti ani ayogera naye. Mukyala wange bw'afuba nti alina gy'alaze sirondoola. Kuba mmanyi sitaani alinga kagaali. Okolera amalala mu kibira n'oggyako emikono. Naye bw'otuuka awali abantu wekakkubira. Ako kapya. Olunaku lumu bwe luti bw'aba alina ebikyamu by'akola akagaali kajja mukubira ku bantu. Papa, nina akantu kepandisa era ku TikTok. Abakazi ne bayomba. Nga ngamba nti abakazi ensobi abasajja kintu kimu tasonyiwa abakazi bwenzi. Osobola okugumira byonna, osobola okugumira okunyomebwa, osobola okugumira maybe osobola. Naye kasita omukazi ayenda mwe temutera kisonyiwa abasajja. We awuli age biruma. Kyokka mwe era banange njagala lunaku lumu sinkane ya jira omusajja ekitiibwa ky'obusajja nga ebakibawa nti tononooza oba azadde abaana lera oba okoze ekirera naye yena ola akagaali kayogedde akak'omu kibira kakuba olwa lumu mu bantu like n'owulira nti kati kiwedde omukazi aba wemusa naye omusajja bw'azaala bw'aliita bakola ki it is always okay. Akantu ako mazima ddala nawe nkalowooza ne mpulira nti oba somehow abakazi omwana yayogedde ku Bible bw'agikiririza omukyala bamukola muki olubirizi lumu lwaggyibwa mu ngoli y'omusajja. Kati gwe lwaki olowooza nti mujja kwenkanankana nga wava mu lubirizimu? Kubandikambye nti Katonda atondaawo embiriizi bbiri n'aziteeka buli omu nemuvaamu omukyalo kiryoke omusajja okubanga ayenda omukazi kayenda nemulekera nga ogeraageranya abasajja ku bakyala tetubageraageranya. Nsaba kubuuzayo ekibuuzo kyabufumo tokimbuuza. Nsaba kubuuzayo ekibuuzo era ekirala tuli mu kuziika ne bagamba bassebo ne bannyabo kiwangi omukyalo ono Nakamanya Florence Mukama amututte afudde alina abaana 6 mu bataata 5. How does it sound? Bagamba kyawa abawulira so bad babadde omwenzi oba biki bamwogerako ebigambya banga omuntu badde omwenzi. Bassebo ne bannyabo Mwami Kibalama Ibrahimu afudde abadde n'abaana 20 mu bamaama 9. Bagamba obuzira obuliko esitubulabanga sajja muganda ddala zira si muganda asoosowaza ensonga z'ekikaaki era agasse ku famire. So kikyengezako bagamba situmbula nti siwa basajja lukusa kugenda kwenda naye waliwo ekintu nga
tekyatonderwa muntu nga tekinyuma ng'okiri kituufu gw'oli kimuli okitegedde abakyala muli kimuli ekimuli ekiteetaaga ngalo nnyingi na biki kiguba kyonooneka kigwa value kiri mu butonde ogwa value gwe buli lwogezaako okwenkanankana nange mu bintu ebyo ebimu ate gwe ogwa value. That's true. Si wange yokka naye n'omwami oli gy'ogenze kati nze tuyinza okuba nze kale oŋambye mbadde selfish oyenzeyo omulundi gumu n'enkuleka naye n'oli eyakkwanye naye bw'anaawulira nti ekyakujja eno wayenze ku kayemba naye trust ye eba ntono okitegedde trust ye eba ntono kuki kati ate mu abakyala abalala waliwo ekyabalema omusajja asobola okubeerawo emyaka 10 ng'alina omuntu gw'alaba naye nga you can't tell takyuka abedda naye ab'ennaku zinene abamu bimmonde abamu anti mwe temumanyi basajja na balenzi agambye abasajja abamu bimmonde abamu kisinziira musajja nga tamanyi bw'ata bw'alina kuuma nga tahatinze feelings zo nga tagusana ensonga nammwe abawala otunuulira omusajja mbugundi manya balina bwe bayita manya dude manya hanga ebintu bwe bityo kaakati n'otatunuulira musajja kika kigogenda kaddiwa naye gwe noti omusajja mulungi abamu ne muteekamu ne ssente mu abawala ng'okuuma omusajja bamwagala bangi ne mukola competition ez'ekisirusiru kakati omusajja olwo ayita akuyise bw'atyo oza nokuba omusajja alina okuba omusajja wo mulungi ajja okuwa emirembe ali kuba n'abali ku kamera naye nga gwe obanyooma kuba olaba wansi kati n'osanga misaaki olw'okuba ye misaaki kyali abikozeemu misaaki tajja kuvaliwenga lwa nsonga talina history naawe osanze alina ebibye twezimbe talina kyajjukira ne bwagala okufuluma talina kyajjukira naawe yakwata obugoye bwogende so ono gwogumidde ne mubaawo ne muyita mu bizibu olowooza abakyala baffe emyaka 2 gye bamaze naffe tetulina nsobi anti mane no batugamba betugumira ennaku zineeno bwatuuka ku bbango lya misaaki ng'ate afulumya babagamba naye bitera n'obbaali nga tuvudde kugamba era bitera n'okubabagamba naye baani be walaba omawulire bwe gibagamba nonze mukyala w'omugagga gundi naye anfulumya mu maka gange amanya sijja gu anti yogera wakalaba bameka mu 10 olaba omu batono gye bali ne okitegedde mu 10 olaba omu kuba n'abawangadde n'abalala basiime bakyala bafe abo nga n'owange mwali balina bye bagumidde awo nga binene okitegedde naawe olumu n'ogamba naawe olumu n'oddaogamba nasusse nakikoze nojja gyali n'osaba Katonda yamba obuvumu kino nkikomeza nojja mu maaso ge n'omugamba omanyi Saala nsonyiwa n'akutunuulira n'akaaba naye ne kiggwa n'abeerawo naye kati nze gamba olw'eyo gye tuyise ne bye tuyiseemu ne bwe tuba tulemaganye kati sikyasobola mugamba nti fuluma mu nju nze nfuluma njagala okubuuza Mwami Kayemba nti olowooza abavubuka b'ennaku zineeno bategedde biki ebyetaagisa okukuuma obufumbo abaagala okuyiga bayizi era tulabye abavubuka bangi abaana abato nga bali mu bufumbo nga batambula bulungi kyokka ne challenges nazo balina nyingi ko obufumbo bw'ennaku zino buyingiddemu ebintu nga basenga ye social media ye TikTok ye Facebook awo yewali ye Snapchat n'alaba mukyala wa misaaki ng'agenzeeko ku holiday mu Queen Elizabeth n'agamba nze lwaki tontwala oli nga yakututte ne bakola olutalo oluyitirivu entambuza y'obufumbo nga tebakyajja ku bakulu kuba ne bamaama oluusi ababazadde nabo babadde mu broken families maama n'akula ng'alina obukyayi ku basajja kubanga omusajja we yamuzaalamu abaana abo baayawukana mu ngeri yonna maama n'aba n'omutima ogwo bataata n'awasa omuwala omulala omukyala oba bazaala tebakkaanyiza oba nga tebakkaanya kuba naku 2-3 oli afunye olubuto bagenze tebabadde ba mukwano kintu baguddemu kigwe kati n'aba n'obukyayi omukazi n'akula nga alina obukyayi ate nga bw'alaga n'omwana we kati omwana naye n'ayingira mu bufumbo nga naye bwe bukyayi nti taatawo ndamukuba bukubi ambuushi taatawo mubi omwana ajja nga alina omutima ku basajja nga buli musajja gw'alaba tateekayo omutima gwe agendayo lwekyo kyalina kivula nga abawala bina kugamba alina ssente omukwano gwagala ssente gw'omanyi nti naye mba temulina ssente
edda muri bakakati nga fe twavuganga akagaali ng'ogende wa girlfriend wo oba otuuka wabeera n'okazza emabega bwoti ne kaleekaana n'amanya nti otuuse kyaliwe n'odda wali mu memwanyi n'alumba nemunyumyamu nga tuyina oba oguzeeyo kaswiti oba oleeseyo n'omuvugamu kagaali example John Padens jikiza olimba romamyo ne bayita ntongo video nengeddemu ekifaananyi kyosize ekyakagaali byebyo ddala n'ojja n'ogula PK otwamuyitanga obiti ebiseera ebyo ono PK takyawomanga obiti oli bwe yali n'omuwaako bubiri naawe bubiri nemubeerawo nemunyumya emboozi n'amala n'addayo naawe n'ogenda eka ng'omutima guwulira guli ki kati eyo gye mwavanga ne mujja ne mutuuka n'okufumbiriganwa nga muyina kye muzimbye omuntu atalindako laava eyo simanyi oba yanyumirwa obulamu naye era kati ebya kati bino kyukamu kati tukoze tukyafa abakati muli digito muri digito buli kintu omukyala kyaba ennaku zino face kyasobola kutunula bulungi olina okuteekako makeup osobola okugira eriiso ne biba ddungi ityo olina okwongezaako akakowekowe ne kabeera kawanvu bwe kati enjala olina okukola nga zikoma eri ne laavu nayo neeba fake nga nayo bw'ofaanana enviiri nazo sizizo nazo ogasseeko mukozeemu kontondo emyoto munatuuka myaka gya ntondo anedda mutuule wannantukolera abantu aleka bababuulira amazima mu mbeera bwetyo buli kintu nekibeera nga kiri fake nemwagala obulamu obuli fake osanga omuwala ng'enjala emuluma talina kyakulya naye ng'essimu akutya miliyoni 2 asobole okulaga banne nti ali mu bulamu bulungi naye ng'ebyadde atali buki n'ateeka pressure ku boyfriend we alina okubeera omwami we n'amutuma ebintu ebitali mu sayizi ye kubanga akompiitinga ne banne ayagala okulaga nti waaki timukyali riyo buli kintu kyakugattiriza bugattiriza kati gweosuubira otya obufumbo obwo okutambula ng'omulenzi olunaku lw'omugamba nti mwawukana abula kuyita banne ne balyamu ku muziki okwebaza nti munnange kino kyempunye sikikola sikirabangako so ensonga eyo gyenjogera eringanga yakusaaga naye enkulu honorable olina wogambye mbuno ba abazadde abamu bakuza abaana baabwe nga bamayi babasigira ekifaananyi ekibi naye waliwo okuba nga omuzadde wange tansigira ekifaananyi kibi eri basajja nga nange mbadde maka ga kitange nga nkula nga abadde omusajjasajja tatuweerera ayisa bubi maama wange kwegamba nga saayina kubuulirwa nti abasajja babi namulaba nga yalina taatange jjukira nti ebiseera bisinga taatawo yalina obeera example y'omwami gwandiyagadde ofumbirwa essaawa ya kakati Rose bwe nkubuuza wandiyagadde ofumbirwa omusajja alinga taatawo just be honest nfaati nange tukole sho anti olaba ng'omusajja yandibadde atusindikiza kuba kati mutagamba nandiyagadde okubeera n'omusajja alinga tosaana kigamba n'ebintu ebyo mbikomi mbunandiyagadde okufumbirwa omusajja alinga taata ebyo mbikomi taatawo n'omusajja gugenda okufumbirwa omusajja kankubuulireko kino wagambye egwani nze Jose eddala oba oyagala alya mukyalo yenze Naggayi kati awo emboozi egenda kugwa akaleka maama wange Naggayi aba maama waffe nawange yenna Lubega owo yeddirangabi oli yeddiranga ye Naggayi wange wange sebo sina bwe nkuyita kokoze omukisa guno kimutegeeza kozesa omukisa guno mu kamera z'eggwanga sirina bwe nkuyita kakati padde manyi nayiga Naggayi kakati munaye kankubuulire nze bwombuuza if I'm to be honest mubazadde bange ani yali asinga okuba badde wange mukama abawumuza emirembe yaga ntaata yali badde obeera yali taata mu bulamu bwo badde wange omuntu wemutuukira omugamba nti badde wange aba yali taata naye ennaku zino zenna kyendaba era nze ntera nnyo kigamba abantu nti I might be a bad husband but I'm a good father. Mmwe abakyala ennaku zino naddala abatali mu maka mulina tendency y'okuba nti twafuna misunderstandings ezaffe ezange naawe naye nga we have a bond ne tugatta ey'omwana kati niwagala entalo zo ziteeke mu mwana
kyenjogera nkirinako papa nawe ngambye nti mulimu kubanga ne mamange sina yabintaddemu naye nga nange nkuzeemu mulaba akunnyonnyole wuliriza nsonga za kisajja kikulu kati n'oteekawo embeera nga omusajja bw'aba tategeera nnyo nakubuulirirwa nnyo n'omwana amukyawa naye nga gwe tolina budde bujja kutegeeza mwana wo ng'akuze nti mwana wange ensobi zaabanga zange kitaawe oyo bwe baazibanga naseranga muli abaana bataano naye ababiri obalabe banneyimba kibuuka nga gwe olabanga kitaawo kweyisa bulala nga tomanyi ensonga zaaliwo naye being nti ffe abasajja we are not crying babies ffe ebizibu byaffe ebisinga tetubyogera tufa nabyo era wano ngenda nira nga babwana nti omukazi yabonaabona omukyala muzira bananga omusajja muzira kuba omusajja abaana ne bwe baba bawezezza emyaka 6 ng'okyali mulamu baba bakyakutunuulidde era nga balinda ofa ddi bagabana ebintu okakazita abasajja ke tukola ki ke kazita abasajja ke tubeera kufa omusajja omwana kasita agwa wali bapapa era kyova atugambanga nnyo ng'oli ayagala kuzaala n'omugali tozindako tozaala kuba oba omanyi oli mu kugula ekizibu kya myaka 6 aba emyaka gyonna ng'oli mu nsi so bataata abo balina ensonga zaabwe maama zaatali kubuulira ne taata zaatali kubuulira olw'okukuuma ekitiibwa kyabwe gy'oli naye nga taata alina ensonga lwaki yeeyisanga nga bwe yeeyisa kale yeeyise bubi eri mukyala we akola byakwa naye mulimu n'okubanga n'abaana abatwaliramu kyangu nnyo nti kyangu nnyo kyeggambye famire tuzirabyeko ng'abaana we bali 5 naye nga 2 banneibo baba 3 ng'omusajja akimanyi naye nga yasirika ku lw'ekitiibwa ky'amaka ge ne ku kyalo koye nti kati kabakinye bucunya anti temuli baana obanga maama alina naye ebintu byakola nga maama naye ku lw'ekitiibwa ky'abaana n'ekyalo basajja basirikira ebintu ku kyalo nga akalenzi nga waliwo akalenzi kazanyira ku mukyala we naye nga bw'anaayogera ekyalo okumanya ajja kuswala omusajja ow'ekitiibwa aswale mu ngeri eyo bamwagalako omukazi naye obulumi ne bumubeeramu waka okitegedde ng'obulumi ne bumubeeramu waka so fe abaana nze era nwana nnyo okulaba nti abaana bange tebayingira mu problemu zange na maama bwe mba nina obutategeragana n'omukyala nfuba nnyo okulaba nti omwana tayingira mu mbeera eyo era bw'oba omuyingizaawo nkulwanyisa nnyo okulaba nti omwana oyo tayingira muki mu nsonga zaffe so kakati mwana wange nsaba nkugamba ekintu kimu nti mulekeraawo mmwe abakyala mulinga abalina entalo ze mulwana kuba omukazi ne wabanga tewali kye bamukoze mulina olutalo lwe mulwana mmwe mwakisigaza muli nti abasajja babanyooma niba tebalina kye bamukoze mwekigiza nti abasajja batukola ki akantu katono nnyo because you a man olw'okuba obanga waliwo abantu abamu babeera mu famire nga waliwo aliko obulungiko bw'ayogera ekintu gaga olw'okuba oli mugagga kati oyogere olw'okuba oli mugagga nga ate olw'okuba waliwo nekyayogedde kirimu ensa kati musooke mwejjemu ekintu ekyo ekyokulowooza nti tubajooga musooke muddeyo manye nti omukazi obuvunaanyizibwa bw'omukazi buli ki nze nkugamba nti omukazi oyo akkiriza nti mukazi nga abakyala betulina tebandi tusobodde kuba tubaddeko abavubuka natandika endongo yenga n'emyaka 16 ngenda okuyingira 2 nga nsobola okuba n'akakadde kabina wano ngenda okuyingira 22 nga nzimba n'ennyumba nina n'emmotoka omwana oyo afugika kati gwe nojja noba mukyala w'oyo bw'omanyi kyekitegeeza ayinamu erinnya ayina ssente ate muto ate muwanvu ate mulungi yakoze sound kakati naye balina bye bakusobola okugumira ne babigumira ne tubiyita naffe ne tukula ne tubiyisa kati otuuka time nga n'ensonyi zikwata nga olwo kyogenda okukola n'ensonyi ne zikwata noga omukazi anandaba atya kati ne wabaawo ekirala mbalaba nnyo nga mutegeka emisomo
Galo Chaludi Boy child bano bemuleka bana abali ku makuba abo be bagenda okuwasa abo ebyana bya mu bibiri babisambe embuto kubanga abaana abo ba boy child tebafiibwako. And how about nama basajja mutandiko ku grooming ba boy child nga n'abachale ba it is a mother to do that. Kati gwe girl child go grooming agenda kubeera nani? Kati boy child wa musajja akole ku mwana omulenzi chokola banga mufuuse manya wa feminist mulabiri abaana bonna ne ba boy child bonna omwana w'omulenzi mulage kubo mugaye nti mwana wange omukazi bamuyisa bwe bati mwana wange omusajja ababwate asituka n'agenda okukola bikibi kuba ate abaana abalenzi bemusinga n'obonoona nze ndaba wange nwanagana n'omwana omulenzi abaana abawala bo babandekera ne viddi zange naye ey'omwana omulenzi ogenda okola oli saa 11 yazo olaga leero viddi ya shaddulaka